kulaba omukufe nga amaze kwetuga meetings zitudde zinzita nze nga mutyaba njogera out of my because ninga aliko katonda bwe batuula bo benyine beyitamu ko ne bakola ki hayi ne bajja ne bantegeeza. Okay, abatula ba Kachumba TV ekasubitambulira dda bulungi nnyo kati nno wano wennyimiridde babadde press conference yaabo abagusambako era nga obulumi balina bungi nnyo bye boogedde byenjagala owulirizeeko bye ngenda okuteera yaawo naye ng'ekisinga obukulu kigamba ti nno baagala Moses Magogo adde ebbali baagala accountability baagala transparency so kati byonna bye mulina okumanyamu mwenna abali mu FUFA babasagulidde babagambye baagala nga abakozi ba FUFA bonna babasasulidde ssente zaabwe baagala mu X2 nga Magogo ali ttale kaakati tugenda laba ku njovu ng'ekkirira wansi tugenda laba ku njovu ng'evudde mu ofiisi mwetegeke mwenna abali ku FUFA weeks 2 senga ziggwako ng'omukulembeze wammwe tavuddeyo mu ofiisi tugenda kujjaawo mu bungi nnyo ebigambo bya Michael Mutyaba abadde mukambwe nnyo atuuse n'okwagala okulukusa amaziga agambye bamutiisatiisa baagala kumutta Magogo ayagala kumutta bannange mbadde mbasaba muwulize ebigambo bino byonna mubimaleyo kuba bingi naye mubiwulize kimu ku kimu mumanye ani agenda omutta agenda mutta ddi agenda muttirawa mulabe nnyo mukadde waffe mwenna bannayuganda abali wano olunaku olwaleero mbaniriza nnyo nsanyuse nnyo okulaba big number eno okubeera ng'eri wano olunaku lwaleero tubadde tutambula mu lugendo luno nga mumbuuza ne Mutyaba nga obeera wekka ne mbagamba bannange siri bw'omu mbadde mbera nnyo ne Yakubu ono omutula mu press conference tubeera ku Uganda Fan TV tubeera ku TVs ez'enjawulo naye nga mbagamba siri bw'omu omupiira guluma buli munnayuganda nze ekyasinze okuneewuunyisa kwe kubeera nti bw'ogenda ku mitimbagano gyonna amazima matuufu osanga bannayuganda nga balina obulumi bw'omupiira baagala kulaba omupiira ng'okola ki nga gutereera era ekitugyeyo nga bwe nabagamba twakola Uganda Footballers Federation okubeera nga kibiina tukikozesa okwegatta ffenna eno results eziri wano zisobola obbalaga nti tuli wamu bannamupiira ba stakeholders mwenna kubanga buli munnayuganda guno mupiira gugwo mulaba ebigenda mu maaso kino tewakyali kwogera tewakyali kukiddamu mulaba ebigenda mu maaso mu mupiira so wano wenkubira omulanga eri gavumenti yaffe nti ebbanga litututte ddene nnyo nga tusaba era tujja sigala nga tusaba kubanga tetulina bukola ki tetulina buyinza tuli bannayuganda abagondera amateeka tuli bannayuganda abakkiririza mu gavumenti yaffe tuli bannayuganda abakkiririza mu bukulembeze era mu ekyo tetukendawo ku makya ne tuteekawo mbeera yonna yakusasamaza bannayuganda bannaffe tusaba gavumenti tusaba pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni tusaba General MK n'ekibiina kyaffe ekya Patriotic League of Uganda tusaba ministry eya sports wamu ne National Council of Sports nti tubasaba obulumi buyitiridde obungi mu mitima gy'abannayuganda tetwalyagadde kuteekawo kavuyo nti oba tugenze mu kwekalakaasa naye tuwandiikidde KMP we tutuuse kati tugenda ku level eddako tuwandiikidde KMP okumusaba atukkiriza okubeera nga tubeera ne demonstrations ez'emirembe si za kulwana si za kuba muntu wabula peaceful demonstrations ezitukkiriza ogenda ku kitebe kyaffe ekitukulira nga bannamupiira ekya FUFA Emmengo tumuwandiikidde era ebbaluwa yaffe egenda tuukayo twalina okusaba General MK mu butongole munnamagye mukumi w'eddembe tukusaba taata waffe mukulu waffe otuwa olukusa okuteekinganga oba okaringa activities zaffe ez'enjawulo tulina activities tugenda kuba tukola nga twegasse wamu nga mutulaba wano ne bakulu bange n'abalala bangi abali mu emabega n'abalala bangi abatuli emabega kubanga njawulo bagamba tubadde nga ne meetings bwe mbadde nga mulaba nzija n'enjogera tubadde nga tumala kutuula nga gurupu nenja n'enfulumya message nze abadde mufulumya waki wa message
kakati tugenda kutandika okwenyigira mu ffenna ba stakeholders. Tujja kuba na activity endala next week. Jiba agenda kwogera ku bbanga litugenda okuba omukulembeze w'omupiira okulaba nga asasula buli muntu abanja fufa. Inze nga mutyaba nyimirira ku bigambo bisatu. Nyimirira ku accountability. Nti sente y'omuwi w'omusolo mu Uganda eriibwa ekozesebwa mu bukyamu. Ekyokubiri, transparency. Ng'eggwanga mwetaaga okumanya bigenda maaso mu mupiira gwaffe, because omupiira si gwa family emu, si gwa nyumba emu. Omupiira kye kintu ekisinga okugatta bannayuganda, because bw'otunuulira bannayuganda percentage esinga obunene y'abavubuka. Abavubuka passion yaabwe esinga ffenna nga mutulaba mupiira. Ekyokusatu, inclusivity. Njagala okubabuulira bannayuganda nti tulina abantu abadde mu kapiira bangi. Naye njagala mutunuulire mu federation bameka abalimu. Bameka abali mu kapiira. Bameka abali involved mu kutegeka AFCON wane ewaffe, agenda otegeka ku ttaka lyaffe. If I told these people, ne ba David Obuwa, ba Ande Mwesigwa, ba Ibrahim Sekajja, ba legends b'omupiira mu ggwanga tebagenda kwera mu AFCON eno, njagala obuuza ekibuuzo, balibeera mu ddi? Baligibeeramu ng'eri Senegal? Baligibeeramu ng'eri Ivory Coast? Because tetufuna nk'omukisa nga guno. Omukisa gutujjidde. Naye njagala okubabulira, look at these people. Mubatunulire. Our seniors abatusookawo bali ludda mu organization ya AFCON. Chani yaliwo mwamulaba. Bameka kuffe be mwalaba Namboole. Mwalaba nga basire queen. Mulongi mulimu basire queen. Mulimu bakazi babakulembeze. Mulimu ba girlfriends babakulembeze. How many of us did you see? To be very honest, ngaba na Uganda. Mulimu n'abawuzi b'obunyama. Be bali mu VIP lounges. Be bafuna tickets z'okulaba omupiira mu VIP. Can you imagine? Guno mupiira tegwali baddewo today if at all there were no legends abajja bagusamba emabega. Temwali sanza AFCON yalize Uganda singa tewaliwo basajja abagenda mu gundi mu AFCON final Ghana mu 1978. We need recognition mu mupiira gwa Uganda. Ng'abantu b'omupiira tetulina kubeera sidelined, tetulina batufudde abaddu mu kintu ekyali badde ekyaffe. We are slaves. Bw'ovaayo n'oyogera nga bakuba emiggo, nze bankuba emiggo mwenna, you witnessed. Naye nga nali ngenza kubanja ssente ezange ze nakolera. Si nze nzekka, George Samwogere ewuuno bamukwata ne bamusula eruziira because ayogedde ku mupiira mu rigimu eno ennyini. Dan Walusimbi, Brian Majwega mwamulabye mugamba nti bane Mutyaba avaayo n'ayogera, Mutyaba alina personal issues. No. There are so many out there batasobola kukola Mutyaba kyakola. Abatasobola kujja ne boogera. Abatasobola kutula mu kamera ne boogera ebibaluma ku mutima. They entrust me to come and address the public. Mukyagera baganda bange. So obulumi bungi bwe tulina nga bannamuki bannamuzannyo. Bannange mwagala kulaba omukuffe nga amaze kwetuga. Mwagala kulaba omukuffe nga amaze kwetta. It is high time government etuyambe. Tulina obulumi. Sente President yasuubiza ttiimu y'eggwanga mu 2018 nga bali Lwakitula. President Museveni bw'obaka bugenda eri President waffe. Mu 2018 President yatuuza bannamupiira naga lwaki nga batono. Naga buli mwana wa ggwanga asambira Uganda bamuwe akakadde ka sente. Okuva 2018, they are 96 months now. Abaana gye babanja. Gye myaka almost 7. Ziri sente ziri biliyoni nga 4 mu miliyoni 8. Teri yali azifunye ne teri avaayo kwogera ku bintu nga bino ebiruma abantu b'omupiira. Bwe tuvaayo ne twogera oyo Mutyaba anoonya bibye, Mutyaba tayagala amagogo. No. Mwagogo twawukana mu ideology. Obukulembeze bukoze more harm than we expected. Ekirala, bwe njogera ku inclusivity gye njogeddeko, abantu abali mu bukulembeze bw'omupiira bokka bagenda obukulembera ebbanga. If at all Mutyaba Sirwana, Jibe, George Semwogere, Meja Kigundu, Jimmy Lawyer,
Yakubu Rama, Diego, singa tetulwana leero ne tutereeza constitution y'omupiira. Omupiira gugenda gendera ddala mu bannakigwanyizi ebbanga lyonna. Because Magogo ali mu kuteekateeka abayinza okufuga nabe for centuries. Ali mu creating a dynasty because tosobola kwesimba kan njala nkubulire bwoba ogenda kwesimba ku FIFA requirement zi weetaaga okwesimba ku FIFA. Weetaaga requirement emu bweti nti wali osambye wali obaddeko mu mupiira. It's the only requirement you need okubeera involved mu kapiira ka FIFA. Ne FIFA president neto FIFA eyaffe eyawano ekitutwala tosobola kati Mutyaba basobola kwesimbawo. Jibe tasobola kwesimbawo. George Semogerere, Sam Simba, Jackson Mayanja, David Obua, Ibrahim Seru, and Danny Ntale, and there's so many. If they cannot stand kukulembeze w'omupiira tugenda kwesimba ku President Museveni. Nedda. This is the institution etutegeera yali badde tutegeera yali badde tukwatega nti bane amateeka gakkiza buli muntu okwesimbawo twesimbawo. Twende democracy mu mupiira gwaffe. Ngobudde ku accountability because tubyogedde ebbanga lyonna ne sente ezibbibwa mu FUFA. Tubadde nga tubagamba FUFA ereceiving sente mmeka tubibagamba ebbanga lyonna. Lunaku si lwa kwogera nnyo naye njagala obbabulya bannange nti obulumi bwe tulina mu mupiira twetaaga okuyambibwa. Mwebali nnyo bannamawulire, mwebalire ddala sigenda mmenya amannya naye mwenna abaliwo olunaku olwaleero tubeebaza kutubiirangawo omubiri. Tubeebaza bannayuganda mwenna na mwenna abatuwagira ku mitimbagano egy'enjawulo erikooze eno njawulo bategeeza nti bane lwongera okubeera obumu tuteereze omupiira gwaffe. Tetufudde yaani akulembera mupiira, tetufudde yaani ajja ku bukulembeze naye ng'abali mu federation bonna bavuddewo because kakundi kali wamu kakola amateeka nga okwesimba. Can you imagine okwesimba ku mupiira gwa Uganda olina okubeera nga oli ku executive emyaka ena nga kogiza tumazeeko emyaka ena mu myaka 7 waliwo kirebe erudda abannaye nti omuntu alina okwesimbawo alina okuba nga abadde kakiiko akafuzi. Owulira omuntu okwesimbawo alina okusooka n'agenda n'afuna omukono ogwa region. Recommendation ya region tulina regions 8 naye bachairman ba region yabo bakozi b'amagogo, bakozi ba FUFA ye basasula. Ogenda otuuka nga Magogo bonna bagamba twarecommendinze Magogo. Kati ani agenda okwesimbawo? Tewali. Magogo agenda kukulembera, vice wajja akulembere, second vice wajja akulembere emyaka gyonna, and we are not going to accept that. We are not accepting that nga bannamupiira. Bwe kiba kyetaagisa kututta FUFA ejja kututta. Nze nfunye threats njagala babula bannayuganda. I've been threatened. Meetings zitudde zinzita. Nze nga Mutyaba njogera out of my because ninga aliko Katonda bwe batuula bo bennyini beeyita moyo ne bakola ki ayi ne bajja ne bantegeeza baagala kutta Mutyaba because Mutyaba afuuse kiki naye sifuuse kizibu. Ndi Munnayuganda ayagala eggwanga lyange, ayagala alumirirwa bannange because ngenda nedala bannange nga bafiira mu nnaku. People are dying of poverty, depression. Njagala babulya tulina Coach Mike Mutebi ekimuluma kiri kiki tenda bulwadde bumuluma bulala bonna bwava ku depression. Owulira because yali sideline mu muki mu mupiira nadde waka ne yesibira mu nyumba emyaka emeka depression nefuuka ki nekifuuka ekirwadde bwava mu depression da kuki bulwadde babuyita batya mbwerabidde ng'ovudde ku dementia yasembayo onfuna. So bwatu bannaffe bwe batwe bali mbasaba bannayuganda otalo tutwale mu maaso tujjeko Engineer Moses Magogo ku bukulembeze era Jiba agenda twatudde ntugamba tugenda muwa ebbanga egere ultimatum bw'aba tavuddeeko ebiddako baneete mukola ki temutunenya because enough is enough. Thank you very much. Okay. I'm very much uplifted at this momentous epoch to have you all journalists gathered here today and all football stakeholders in the country. My name is Chigund George, and I don't only represent the football patriots, but I also represent the former players. Though I did not feature at the national level, but I was a football player in different districts during my youth time at the district level.
So when they talk of football players, I also feel proud to be in the same fraternity. Giving that aside, my work is not to prolong anything, to give a speech, because it has been all ironed out by our representative, Mr. Jibe Kare. But I will highlight a few areas where all these societies, all our mandate is delivered. When the president was launching this is what we call, it is called zero tolerance policy to fight corruption. This policy was launched by His Excellency, the President of the Republic of Uganda. You can all see here. This is his signature. Now, when the president was swearing in at Kololo, everybody was carefully listening. He finished with two statements. I talked of time no more sleeping and time no more what? Corruption. And the CDF, who is the chairperson of the Patriotic League of Uganda, came out with a slogan in Kiswahili, Sanja ya kupambana na ufisadi. It is time, it is the same. Kupambana na ufisadi, it means to fight corruption. Kumaliza ufisadi, it is to end what? Corruption. So it is all the same. So I was showing you this policy and where we deliver our powers. When you read on the page 45 of the policy that was launched by His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, in 2019, we are mandated on two areas, and this is what we are doing. There is no anybody who can blame us on what we are doing because we are concerned citizens, and that's why we have formed different civil society organizations to come up with one agenda. When you read here a civil society organization, I will just read. One of them says, we are mandated to sensitize and mobilize the public to monitor service delivery by holding public officers and institutions accountable. Have you heard all that? So this is what exactly we are doing. We must hold all public officers and institutions, that is FUFA, accountable of what they are doing. Secondly, we are mandated to partner with government in the development processes. So we are much part and parcel of the government processes to implement what the head of the state, Ali Alon, stated when he was swearing in last time. Leaving all that, we have been seeing a lot of speculations. Some people thought that Magogo maybe is resigning tomorrow or today. But that is speculation. But because when you go in the line of football, he thought he's very strong. But when civil society organizations like what we have done come out, and we advise the government that, look, this is what is happening. Before something goes wrong, please clear this. Our government, we are appealing to you, especially the head of the state, our president, and more importantly, the first lady, who is the Minister of Education and Sports, and under her is a Honorable Minister of Education and Sports in charge, Sports Honorable Peter Gwanga, and the National Council of Sports, General Secretary Bernard Ogwe. You are the supervisors of FUFA because the government allocates 19.1 billion every financial year, but that money is nowhere to be accounted for. So we cannot continue with such a mismanagement of football in Uganda, where prices of watching football are hiked, where the company that prints tickets, football tickets, belongs to the FUFA president and his family, where the company that broadcasts football or shows football matches is his, which was formerly done by UBC. So we cannot continue like this. And there are several cases that were settled, and I think yesterday you saw me when I was submitting my findings. I talked about the former World Cup tickets mismanagement case and the PAR Sporto company that belongs to Honorable Engineer Moses Magogo and his family. That file was settled and it was allocated to Superintendent of Police, Twine, because of having sat on the file to blindfold the Ugandans or football lovers in the country. Nobody followed because there was a fear that the government is not supposed to interfere in
in the management of football. FIFA is an NGO through Solicitor General who was advised by then. Otherwise, our first lady had taken a decision to have Mr. Engineer Moses Magogo off the seat, paving the way for what? Investigations. And when we say that we are telling him to leave the office, it is not only him as a person. All his cabinet, including even cleaners, we shall not leave anybody there. Because they have been getting jobs, and this is the time for everybody to come on board and get what? Jobs. Let them go and use the resources they have acquired within the time they have led this football in Uganda. We are not going personal, we are not doing anything. We are also appealing, I'm adding a voice to our representative, I'm also appealing to CAF, that is the Confederation of African Football, where I also belong because I've done courses, they know me very well, even FIFA. All of you have been seeing me, journalists around here. We are not imposing ourselves on the football, but we are football lovers, developers, and players at the same time. You can imagine leaving out a person like Mike Mutiaba, who toiled very much to play for the Uganda Cranes. George Samogere, the captain, who did not hear him. Jackson Mayanja, Mike Mutebi, Sam Simwa, all these are, and the Mwesigwa. There are very many people. Jipe Kalure, very many people who have been left out. Whenever you come out to advise FIFA, they take you as what? As an enemy. So it's high time we are appealing to the government. And before I conclude, we have already prepared our petition. It is going to different stakeholders who will take action, I know, because they are listening and they will watch the news. And most importantly, we have written a letter to going to our mighty CDF of the Uganda People's Defense Forces. Because if the UPDF did not fight very hard to curb off all the insurgencies in Uganda, we wouldn't be having peace that we're enjoying. So that's the time that the UPDF fought for. And our CDF is also the chairperson of the Patriotic League of Uganda, whom we have trusted and seen these days trying to implement what the president ordered on the operation. No more corruption, and no more what? No more sleep. And the letter, I think you have been shown, there is accompanying the letter to the general, which is here, which is going very soon. We also tried to dedicate him this T-shirt showing his efforts, because there is also MK Cup, where that means that one shows that I think Mike Mutiama was one of the organizers. I know it shows that he loves football. We have put his name in front, and then here we are showing that he's our number one chief football patriot. And I think when we will send a very big signal to him to welcome us when our letter reaches him. Thank you very much for listening. Once again, I thank all the members of nnyo mukadde waffe mwenna bannayuganda abali wano olunaku olwaleero mbaaniriza nnyo. Nsanyuse nnyo okulaba big number eno okubeera ng'eri wano olunaku lwaleero. Tubadde tutambula mu lugendo luno nga mumbuuza ne mutyaba ng'obeera wekka. Ne mbagamba bannange siri bw'omu. Mbadde mbera nnyo ne Yakubu ono mu press conference, tubeera ku Uganda Fan TV, tubeera ku TVs ez'enjawulo, naye nga mbagamba siri bw'omu. Omupiira guluma buli munnayuganda. Nze ekyasinze okuneewuunyisa kwe kubeera nti bw'ogenda ku mitimbagano gyonna, amazima matuufu osanga bannayuganda nga balina obulumi bw'omupiira, baagala kulaba omupiira ng'okola ki? Nga gutereera. Era ekitugyeyo nga bwe nabaga twakola Uganda Footballers Federation, okubeera nga kibiina tukikozesa okwegatta ffenna. Eno results eziri wano zisobola obbalaga nti tuli wamu. Bannamupiira, ba stakeholders mwenna, kubanga buli munnayuganda guno mupiira gugwo. Mulaba ebigenda mu maaso. Kino tewakyali kwogera, tewakyali kukiddamu, mulaba ebigenda mu maaso mu mupiira. So wano wenkubira omulanga eri gavumenti yaffe nti ebbanga litututte ddene nnyo nga tusaba, era tujja sigala nga tusaba, kubanga tetulina bukola ki? Tetulina buyinza. Tuli bannayuganda abagondera amateeka, tuli bannayuganda abakkiririza mu gavumenti yaffe, tuli bannayuganda abakkiririza mu bukulembeze, era mu ekyo tetukendawo ku makya ne tuteekawo mbeera yonna yakusasamaza bannayuganda bannaffe. Tusaba gavumenti, tusaba pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni, tusaba General MK n'ekibiina kyaffe ekya Patriotic League of Uganda
tusaba ministry eya sports wamu ne National Council of Sports nti tubasaba obulumi buyitiridde obungi mu mitima gy'Abannayuganda. Tetwalyagadde kuteekawo kavuyo nti oba tugenze mu kwekalakaasa, naye tuwandiikidde KMP we tutuuse kati tugenda ku level eddako. Tuwandiikidde KMP okumusaba atukkirize okubeera nga tubeera ne demonstrations ez'emirembe, si za kulwana, si za kuba muntu, wabula peaceful demonstrations ezitukkiriza ogenda ku kitebe kyaffe ekitukulira nga bannamupiira ekya FUFA Emmengo. Tumuwandiikidde era ebbaluwa yaffe egenda tuukayo. Twagala n'okusaba General MK mu butongole, munnamagye, mukumi w'eddembe, tukusaba taata waffe, mukulu waffe, otuwa olukusa okuteekinganga oba okaringa activities zaffe ez'enjawulo. Tulina activities tugenda kuba tukola nga twegasse wamu nga mutulaba wano ne bakulu bange n'abalala bangi abali mu mmwe emabega n'abalala bangi abatuli emabega, kubanga njawulo bagamba tubadde nga ne meetings. Bwe mbadde nga mulaba nzija n'enjogera, tubadde nga tumala kutuula nga group nenja n'enfulumya message. Nze abadde mufulumya waki wa message. Kakati tugenda kutandika okwenyigira mu ffenna ba stakeholders. Tulina activity, tujja kuba na activity endala next week. Jiba agenda kwogera ku bbanga litugenda okuba omukulembeze w'omupiira, okulaba nga asasula buli muntu abanja FUFA. Inze nga mutyaba nyimirira ku bigambo bisatu. Nyimirira ku accountability. Nti sente y'omuwi w'omusolo mu Uganda eriibwa ekozesebwa mu buki mu bukyamu. Ekyokubiri, transparency. Ng'eggwanga bwetaaga okumanya ebigenda maaso mu mupiira gwaffe, because omupiira si gwa family emu, si gwa nnyumba emu. Omupiira kye kintu ekisinga okugatta Bannayuganda, because bw'otunuulira Bannayuganda percentage esinga obunene y'abavubuka. Abavubuka passion yaabwe esinga ffenna nga mutulaba mupiira. Ekyokusatu, inclusivity. Njagala okubabulira Bannayuganda nti tuyina abantu abadde mu kapiira bangi. Naye njagala mutunuulire mu federation bameka abalimu, bameka abali mu kapiira, bameka abali involved mu kutegeka AFCON wane ewaffe agenda otegeka ku ttaka lyaffe. If I told these people ne ba David Obuwa, ba Ande Mwesigwa, ba Ibrahim Sekajja, ba legends b'omupiira mu ggwanga tebagenda kwera mu AFCON eno, njagala obuuza ekibuuzo, balibeera mu ddi? Baligibeeramu ng'eri Senegal? Baligibeeramu ng'eri Ivory Coast? Because tetufuna omukisa nga guno. Omukisa gutujjidde. Naye njagala okubabulira, look at these people. Mubatunulire. Our seniors abatusookawo bali ludda mu organization ya AFCON. Chani yaliwo mwamulaba. Bameka kuffe be mwalaba enamboole. Mwalaba nga basire queen. Mulongi mulimu basire queen. Mulimu bakazi babakulembeze. Mulimu girlfriends babakulembeze. How many of us did you see, to be honest, nga Bannayuganda? Mulimu n'abawuzi b'obunyama be bali mu VIP lounges, be bafuna tickets z'okulaba omupiira mu VIP. Can you imagine? Guno mupiira tegwali baddewo today if at all there were no legends abajja bagusamba emabega. Temwali sanza AFCON teyalize Uganda singa tewaliwo basajja abagenda mu gundi mu AFCON final Ghana mu 1978. We need recognition mu mupiira gwa Uganda. Ng'abantu b'omupiira tetulina kubeera sidelined, tetulina batufudde abaddu mu kintu ekyali badde ekyaffe. We are slaves. Bw'ovaayo n'oyogera nga bakuba emiggo, nze bankuba emiggo mwenda you witnessed. Naye nga nali ngenza kubanja sente ezange ze nakolera. Si nze kajjo Samwogere wuuno bamukwata n'omusula eruziira because ayogedde ku mupiira mu rigimu eno yennyini. Dan Walusimbi, Brian Majwega mwamulabye mugamba nti bane Mutyaba avaayo n'ayogera, Mutyaba alina personal issues. No. There are so many out there batasobola kukola Mutyaba kyakola. Batasobola kujja ne boogera.
abatasobola kutula mu kamera ne boogera ebibaluma ku mutima. They entrust me to come and address the public. Mukitegera baganda bange. So obulumi bungi bwe tulina nga bannamuki bannamuzannyo. Bannange mwagala kulaba omukuffe nga amaze kwetuga. Mwagala kulaba omukuffe nga amaze kwetta. It is high time government etuyambe. Tulina obulumi. Sente President yasuubiza ttiimu y'eggwanga mu 2018 nga bali Lwakitula. President Museveni bw'obubaka bugenda eri President waffe. Mu 2018 President yatuuza bannamupiira naga lwaki nga batono. Naga buli mwana wa ggwanga asambira Uganda bamuwe akakadde ka sente. Okuva 2018 they are 96 months now. Abaana gye babanja. Gye myaka almost 7. Ziri sente ziri biliyoni nga 4 mu miliyoni 8. Teri yali azifunye ne teri avaayo kwogera ku bintu nga bino ebiruma abantu b'omupiira. Bwe tuvaayo ne twogera oyo Mutyaba anoonya bibye, Mutyaba tayagala amagogo. No, mwagogo twawukana mu ideology. Obukulembeze bukoze more harm than we expected. Ekirala bwe njogera ku inclusivity gye njogeddeko, abantu abali mu bukulembeze bw'omupiira bokka bagenda obukulembera ebbanga. If at all Mutyaba Sirwana, Jibe, George Semogere, Meja Kigundu, Jimmy Roya, Yakubu Rama, Diego, singa tetulwana leero ne tereza constitution y'omupiira. Omupiira gugenda gendera ddala mu bannakigwanyizi ebbanga lyonna. Because magogo ali mu kuteekateeka abayinza okufuga nabe for centuries. Ali mu creating a dynasty because tosobola kwesimba kan njala nkubulire bwoba ogenda kwesimba ku FIFA requirement zi weetaaga okwesimba ku FIFA. Weetaaga requirement yemu bweti nti wali osambye wali obaddeko mu mupiira. It's the only requirement you need okubeera involved mu kapiira ka FIFA. Ne FIFA president neto FIFA eyaffe eyawano ekitutwala tosobola kati Mutyaba basobola kwesimbawo. Jibe tasobola kwesimbawo. George Semogerere, Sam Simbwa, Jackson Mayanja, David Obua, Ibrahim Seru, and Dan Ntale, and there's so many. If they cannot stand kukulembeze b'omupiira tugenda kwesimba ku President Museveni. Nedda. This is the institution etutegeera yali badde tutegeera yali badde tukwatega nti bane amateeka gakkiza buli muntu okwesimbawo twesimbawo. Twende democracy mu mupiira gwaffe. Ngobudde ku accountability because tubyogedde ebbanga lyonna ne sente ezibbibwa mu FUFA. Tubaddenga tubagamba FUFA receiving sente mmeka tubibagamba ebbanga lyonna. Lunaku si lwa kwogera nnyo naye njagala obbabulya bannange nti obulumi bwe tulina mu mupiira twetaaga okuyambibwa. Mwebali nnyo bannamawulire, mwebalire ddala sigenda mmenya amannya naye mwenna abaliwo olunaku olwaleero tubeebaza kutubiirangawo omubiri. Tubeebaza bannayuganda mwenna na mwenna abatuwagira ku mitimbagano egy'enjawulo eri koozi eno njagala obategeeza nti bane lwongera okubeera obumu tuteereze omupiira gwaffe. Tetufudde yaani akulembera mupiira, tetufudde yaani ajja ku bukulembeze naye nga abali mu federation bonna bavuddewo because kakundi kali wamu kakola amateeka nga okwesimba. Can you imagine okwesimba ku mupiira gwa Uganda olina okubeera nga oli ku executive emyaka ena nga kwegiza tumazeeko emyaka ena mu myaka 7 waliwo kirebe erudda abannaye nti omuntu alina okwesimbawo alina okuba nga abadde kakiiko akafuzi. Owulira omuntu okwesimbawo alina okusooka n'agenda n'afuna omukono ogwa region, recommendation ya region. Tulina regions 8 naye bachairman ba region yabo bakozi b'amagogo, bakozi ba FUFA yebasasula. Ogenda otuuka nga amagogo bonna bagamba twarekommendize magogo. Kati ani agenda okwesimbawo? Tewali. Magogo agenda kukulembera, vice wajja akulembere, second vice wajja akulembere emyaka gyonna, and we are not going to accept that. We are not accepting that. Nga bannamupiira bwe kiba kyetaagisa kututta FUFA ejja kututta. Nze nfunye threats njagala babula bannayuganda. I've been threatened. Meetings zitudde zinzita. Nze nga Mutyaba njogera out of my because ninga aliko Katonda bwe batuula bo bennyini beeyitamu yoko ne bakola ki ayi ne bajja ne bantegeeza baagala kutta Mutyaba because Mutyaba afuuse kiki naye sifuuse kizibu. Ndi Munnayuganda ayagala eggwanga lyange,
ayagala alumirirwa bannange because ngena nedala bannange nga bafiira mu nnaku. People are dying of poverty. Depression njagala babulya tulina coach Mike Mutebi ekimuluma kiri kiki tenda bulwadde bumuluma bulala bwonna bwava ku depression owulira because yali sideline mu mupiira nadde waka neesibira mu nyumba emyaka emeka depression nefuuka ki nekifuuka ekirwadde bwava mu depression dda kuki bulwadde babuyita batya mbwerabidde ng'ovudde ku dementia yasembayo onfuna so bwatu bannaffe bwe batwe bali mbasaba bannayuganda otalo tutwale mu maaso tujjeko engineer Moses Magogo ku bukulembeze era Jiba agenda twatudde ntugamba tugenda muwa ebbanga gere ultimatum bw'aba tavuddeeko ebiddako baneete mukola ki temutunenya because enough is enough. Thank you very much.